yasinzira okulaba akatambi kano bwe mmala obbasaba okumpita mumpitire Diddigi mumpitira Nyando Yosoferi bwe mmala okumpita Diddigi Nyando Yosoferi mumpitira ano the Inspector General of Police mumpita omwogezi w'amagye omwogezi wa poliisi bannayuganda mwenna n'abantu begaba mwenna abafiriddwa abaana bammwe mujje wano kano ka video kalero ka mutwe ayina omutwe omugumu era nga gukola gugwenjagala wano bw'oba toyina Windows nga lamu omutono nnyo nga toyagala kutegeera eno video gyesonyiwe ngegala kukwogera n'abantu abategeera balina lamu ali mu 5 point ne wona 0.5 GB RAM gyesonyi tojja gitegeera kwa tugenda kukola forensics w'ekika ekya waggulu ngenda kuwambula mu 7 ne tiimu ye yonna ngiteeke ku ttaka era kyekindeese nga bulijjo tusooka kuyisaawo obulago bugenda kubeera bubiri then tugenda ku video yatuleese nga bulijjo katusooke na kano People Power Nation Platform. People Power Nation Platform united for a new Uganda Town Hall. People Power Nation Platform united for New Uganda Town Hall, USA. Theme: United for Diaspora to Store Democracy and Justice. Democracy, Justice, and the Voice of People. Diaspora Leadership Summit. The key guest speaker is His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. The summit will take place on 18th of April 2026. It will be Saturday, time 11 p.m. US time. Address 75 Church, St. Waltham, MA 02452, McDavid Middle School. Guest of honor will be Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president of Uganda. Kali mwena bana Uganda bali mu ggwanga lya America. Abakulembeze ab'enkyukakyuka mu ggwanga lya America bonna bakyalimu empekemera bakutegeeza bagenda teekayo summit yabakulembeze bana Uganda mwenda bagala enkyukakyuka mu beerenga naku z'omwezi 18 omwezi ogwokuna kujja kubalwa mukaaga saa 7 ebisigadde byonna mujja bitegeera akalango keeko njagala nkayiseewo mu bwangu ate tugenda tukola ebirala keeko mwenda bali mu America tosubwa nti omukulembeze ekirungi ali eyo mubeere eyo mu budde mu ngeri yonna esobola. Alright, ako tukavuddeko katugende kalangako okubiri akalangako okubiri National Platform People Power UK Chapter. National Platform People Power UK Chapter. People Power National Platform UK. Join us for a demonstration at the Foreign Commonwealth and Development Offices, King Charles Street, London, SW1A 2AH. The demonstration will take place on Friday, 10th April 2026, 11 a.m. up to 17 p.m. UK time. The theme: Speak Up, Prime Minister Keir Starmer, Yvonne Cooper, and Balonas Chapman put people before trade and profits in Uganda. Sanction Dictator Museveni. For more information, please contact the leadership of National Platform UK Chapter for more information about this demonstration. Kali mwenda bana Uganda bali mu UK mbabategeeza nti ejja kuba ekwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi ejja kuba ekwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi zizo ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwennyini mu ggwanga lya Bungereza. Kalakasa kuno kugenda kubeera mu ggwanga lya Bungereza ku ndagiriro eya the Foreign Commonwealth and Development Offices ku King Charles Street, London, SW 1A 2AH Lwakutaano ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokuna omwaka 2026. Kale mwena mbeereyo mu bwangu then tulyoke tulabe ki ekiddako mu ngeri yonna esoboka. Akalango kaba kawedde tuba tugenda butereevu mu program eyatuleese. Alright, tugenda kuyita mu bwangu eno video ngenda gikolera essaawa emu n'ekitundu then njimale njite mutambuza akatambi kano. Tugenda tandikirawa katusooke nga sinagenda ku security alert. Kansooke ntwale okusaasira kwange eri abazadde abooluganda bakona emikwano ab'amabujje agatulimbuddwa mu nkola ey'ekifuula nnenge y'amawulire okugezaako okukyankalanya n'okusasamaza abantu okubajja ku miramwa emituufu n'akatabanguko akali mu Uganda. Emiti egyo gittiddwa olunaku olwaleero ku ssaawa 5 ez'okumakya mu ggombolola ya Ssaabasajja y'e Makindye mu kabuga k'Eggaba. Omutamanya ngamba bwabasanjaze n'abatta kitalo nnyo. Mwenna abazadde abafiiriddwako abaana baabwe n'abafunye ebiwundu
Kitalonyo Mukama bagumye ye ensinga bwetambula naye njagala bategeeza nti mu myezi ebiri babegera lina bategeeza ku kintu ekyo kale kitalonyo ddala Mukama bagumye era ayongera bakingiriza kuba ensi mwe tutambulira singa omukulembeze abase mu Nansi talina gwalumirirwa era bagenda kubasaddaka nga bwali mukola n'olw'ensonga eyo kitalonyo ddala Omukama abawe ekyomuli ky'emirembe buli omu ajja kusasula ekikolobero kyakoze awo tuvuddewo maze okusasira b'eŋŋanda kati njala sooka kuyisawusa ekyo kitalaate Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna woli mu America eno security alert njagala njikuweereze obeere ng'oli aweya ekisookera ddala bulijjo mayi bano abasajja ne bagamba nti Sarah County educated cow obwongo balina butono bali batufugira mu diversion stunts na mundu ne bwe kidda mu common sense ye common sense tebamulina kati bulijjo kiba kizibu nnyo government exposing military attache waayo ali mu ggwanga eryo mutegera butegeeza oluvannyuma ne the moment omusajja vanaga nti nonze gundi nga military attache musindise mu ggwanga bweriti kiba kitegeeza musindise commission kati Mr. President wonna woli mu ggwanga lya America njala kukusaba nkutegeeze omwami Diddy Drinking General Muhoozi Kanyarugaba olunaku lwa leero alonze namba 2 we Dewa Kiki n'amulondanga military attachiwe okujja mu ggwanga lya America mu kibuga Washington okubeera nga yekati ye military attache agenda okwasaganya ensonga zaabwe ezikwataganya ebyamagye Muhoozi wonna wabadde tali Dewa Kiki yabadde akola emirimu gya Muhoozi era kati Muhoozi yesindise buterevu okuva mu Uganda n'agenda mu America ebikolobero byonna byandiyagadde okukolako ng'akufunye yasindise Dewa Kiki nga military attache abeereyo nga coordinator to operate with their agents already abali mu America okutuusaako obulabe nkidda Mr. President Muhoozi nga bwe yandiyagadde okukolako ebikolobero ye nga mbuntu olw'okuba nti aliko sanctions asobola kujja mu America kati addidde namba 2 we ow'ekyama Dewa Kiki n'amufuula military attache n'amusindika mu America agenda abeera nga military attache ku embassy eyo nga buyoko yagenda okubeera coordinator kuba operative bonna ba ESO ne ba agenti baba bagenda omuyambako okutuukiriza mission yaabwe enkulu baagala kukumizisa muso ng'oli mu ggwanga lya America kyekisindisiza Dewa Kiki yeeyawuddemu gabonoga nti nkoze photocopy n'akola photocopy ye ne yeeyawulamu n'asindika Dewa Kiki ajja akolenga operative ne banna abali eyo so Mr. President already abantu nga 7 before Dewa Kiki okujja abantu already 7 aba ESO basindikiddwa dda ne bajja mu America batandika okutambulirako information bagenda bagifuna kuba individuals abamu abakulirayo bamanyi entambulayo abamanyi ne wobeera na buli kimu ne programs ogenda okukola abo bagenda bawa abasajja bagenda bawa information n'entambula gy'otambula kati bano bagenda okubanga batambulira ku trade okubanga bako trading okunoonya mpaka banakufuna so Mr. President wonna woli njala kutegeeza wegendereze nnyo entambulayo endyayo n'abantu bosinkana jjukira ne tiimu nkidda mu America abantu bananfumako buvumi leadership team yonna eri mu America nfu leadership team y'omu America simanyi American chapter yonna nfu bw'oba olya nabo weegendereze bw'oba otambula nabo weegende yonna nfu nkiddamu nze bampita akabuzi kakira kambuzi sikisa leadership team eya Nuupu mu America yonna nfu awuddanga namujanga onnumbe ebyo mbizeemu tiimu yonna eri mu America ya chapter yonna nfu okuli abapya n'abakadde yonna nfu embuulire tefa yonna Mr. President omanyi Museveni bw'apaleetinga sigenda mukunyumiza manyi oyina enkolayo titotta kibe nga tonnakikenenya ndusu oba nkozesa nkukozesa at this particular moment Museveni ali mu mbeera embi ennyo nti buli kintu kyonna ekijja kisobola omukolera jjukira mu mbeera eyo ne mukyala wa Tshisekedi baade bamutumbye bamusettings omuttira mu America so yenkola yeemu gye baagala okukola so Mr. President wonna wooli njala kutegeeza weebereremu abantu bonna leadership enkadde n'empya bonna bafu weegendereze nze mbadde maze kutegeeza era security alert njikuwadde nti tiimu eri mu America yonna yabakulembeza baliyo bonna bafu n'okuzika kwa wabula gwe nkolayo nti totta kibe nga tonnakikenenya ndusu
oba nkukozesa nkukozese. Please nungi nnyo ne wano tusinga okwagalira. Please improvise webereremu. Ate nammwe bakyalimu embagamba omukulembeze muleke muteekako nnyo kanyaga mutambulirako nga munyiriza buli walaga mutuleeko kewammwe muleke akole emirimu gye. Mutuleeko wa mayumba gammwe muleke akole emirimu gye. Mulye ssente zammwe nga mwazirya ebisigadde mukaba muleke akume president atambuze ensonga ze. Security alert njimaliriza njala tutandike video yatulese. Bonobaka njala buweereza ba comrade mwenna betukola emirimu gyegimu ku social media platform ez'enjawulo. Ba comrade mukimanyi bulungi nnyo nti buli wabeerawo okulonda nga kuwedde Museveni ateekawo kye tuyita economic sabotage oba insecurities mu bitundu gye batamuwadde bululu. Naye nzize mbagamba nti kino kyabadde kitambudde eggwanga lyonna. Ateekawo insecurity ne economic sabotage. Kati economic sabotage etambula n'essaawa zino erimu ba agenti ba Museveni be mugenda okuba mawala byekodda nga alese tractor si Kyagulanyi, amenye ebintu byabwe si Kyagulanyi, wabula bo mukabo kwabwe ne bateekamu erinnya Kyagulanyi. Kitegeeza abantu bano mbaleke temuleka kuba the moment you keep on giving them time Museveni womuwa obudde bwayagala kubanga ekyo bakikozesa nnyo. Kati ba comrade sagala mukolere bantu abo video mubaleke kubanga abo bonyiri bali state funded okuva nti bakwata erinnya Kyagulanyi bateeke mu programu zaabwe. Kyagulanyi si yavuga tractor, si amenye ebintu okuva e Kampala. Abo bonna bantu ba government bave bayise erinnya Kyagulanyi mukamwa nga bamuvoola azifu nti yalese tractor n'amenya oba yatutte ebintu byabwe oba yagendayo na business z'abantu si Kyagulanyi. Government yennyini ng'ekulembera Museveni be bakola ebintu. Kati sagala muwe bantu abo budde nakubamalirako sente zammwe mubaleke. Ffe twabagamba bajja president yabagamba bajja kiwulira. Yabagamba nga okusituka abagamba ffe tetugenda kwekalakaasa business zaffe zijja kwonooneka. Kati business zaabwe zebagenda okwonoona ng'ate gabagayi yabawa PDM yamenya business ate ne balumbamu Kyagulanyi. Tula nti waliwo ekikyamu. Kati mubaleke buli omu afire mu firimu ye anaalumu ennyo anaakitegera. Tembawa time mumaleke awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo akatambi mu butongole katandise. Mutagingira abantu beggaba bonna ne batayogana mwenna. Nali wano emyezi ebiri emabega. Mwabali mu comment section abasinga obungi mwaliko ku video eyo. Najja nempa security alert nembagamba nti amasomero ganaatera okuggulawo naye Museveni ateeseteese okutigumbula abaana bammwe okubatemaatema okubookya n'okubakuba amasasi live bullet. Naye nali ŋŋaanya obbawa security nembagamba security alert eno munaagisobola munaagitegeera. Nasoka baga security alert munagikkiriza munagitegeera nakyogera nesoka nali ŋŋaanya oginha bannayuganda nga mbamanyi okutegeera kwa bamusi kwangu. Nabagamba ne munagitegeera munagisobola. Nasoka ne nesika ne ngaba abantu bengenda ogga ebintu bino banabiteeka mu mutwe ne babitegeera. Nasoka ne bagamba security agenda ofulumya munagitegeera munagiteeka mu mitwe gyammwe ne baga eyinza obabeerera enzibu okutegeera. Naye nganze bwenkola ti ebintu byembyogera nebiteekayo ne bagamba Museveni nga bakagula amasomero agenda kusindika ba M23 bajje batemeetema abaana bakuba amasasi oba bookya amasomero nembaga bajja kikola misana. Ani yaliko bwe nabagamba security alert eyo. Nasooka kwesekanga mmanyi temugenda gikkiriza. Ngera bwe mbagamba ne muga nabaga nti eno yo muyinza obutagikkiriza naye agenda bakola ekikolobero. Nempa security alert nze ne ŋŋenda. Bwe namala okgenda nenkiwa obudde kituusewo olwaleero. Kati njagala kuwabya Museveni muggyemu akapale k'omunda nkateeke wali ensi egenda kutegeera. Saagala tumale obudde buwunyize kamba abize Museveni mulyoke mutegeere. Ekisookera ddala ndi wano okubategeeza Guy atemudde abaana Guy operative si muntu wa bulijjo musirikale.
Guy atemudda abaana operative. Wabula bwe bamunoonyereza ekisookera ddala nsooka kukwata bannannyini kasomera ako bakaddekeya bensooka okukwata. Lwaki Guy operative? 1. Suspect yenna bwe bamukwata, facial expression, body language ebeera bika bulungi. No, unbothered, tabirinako kyekisookera ddala. Weapon gyakozesezza tolina wogirabirako nti bagikutte bagitadde wano. Secondly, time watugumbulidde abaana bano. Time abaana abeera bali mu kirasi tebalikkirizwa kubeera bweru. Abasomesa abadde bakuma abaana bwe balina okubeera questionable okubabuuza. Omuntu ono yazza atya, yayingidde atya, bagenda nti yasoma ofisi y'edimaster. Ekyo n'ekibuuzo kiri awo. Kati ekituufu kiri nti Guy atugumbudde abaana operative. Nabagambye nti bajja kukola diversion. In fact kuno okutugumbula kw'abaana bakukoze nga diversion. Era ebayambye nnyo. Njagala osooka ebibuuzo bino wammanga. 1. Bulijjo ye waki nsooke eyo kansooke wano. Lwaki poliisi etuuse mangu? Kyekibuuzo ekisooka. Lwaki department zonna ez'ebyokwerinda zituuse mangu? Lwaki international media ziwadde airplay ekintu kino than ekyuwa ekyali wamwanga kivumbi? Soko buuze. Lwaki international media zifulumiza amawulire ago ku speed ya waggulu? Kubanga nabagambye Alan Kasujja gwe mulimu gwe. Alan Kasujja gwe bakwasa media center gwe mulimu gwe, aina contact za media zone ziri international. International media ziposting ziplaying amawulire ku speed ya iri. Police ebitongole byonna bituuse mbwangu. Ompulya bulungi nnyo kyekisookera ddala. Guy protecting the Guy than any other suspect mu Ugandan history. Why? Ebitongole byonna police, SFC, military, jati, puso byonna biweddeyo. Lwaki? Nga protecting operative wawe. Operative yaluwa ekisookera ddala. 1. Mwenna bamanyi abasirikale. Body shape y'abasirikale mugimanyi bulungi nnyo. Body shape y'omusajja ono ya military operative. Secondly, enviiri size yazo yennyini mulaga nti operative. Kati temutafokasinzeeko nnyo. Omusajja ono abadde ayambadde tactical watch, tactical military watch. Umanyi mwe bintu mbira bulala mubira bulala futubira mu ndala mu nkola ndala. Eno bagiyita tactical military watch. Eyo tactical military watch. Ogiraba? Kati bano bakola ebintu tebasobola tebamanyi ffe tulina experience in bintu bino. Eno tactical military watch. Ogira bulungi nnyo. Ebeera ku kamera, recordinga, ekola buli kimu. Eyo tactical military watch. Ogira bulungi nnyo. Eyo tactical military watch. Kyekisookera ddala. Ndoza kati awo otegedde. Bw'omala kitegeera. Facial expression and body language, he's unbothered. Facial expression and body language is unbothered. Kubanga is an actor. Acting according to the mission. Nga bweyabadde. Ekyo mukimaze kitegeera. Kati ekyokubiri. Mu Uganda nga wenjimanyi. Response oba okuddamu kw'essimu. Nga police ogikubidde essimu. Response y'essimu police kwekoledde speed okujja okuresponding ebitongole byonna. Waliwo akabuuza. Byonna ne bigwayo. Response okuddamu. 1. With immediate effect police nga tennakola kintu kyonna further investigation nejja nekola post B ezenjawulo nga zaawukana nga zeekuba. Okitegeera? Kati bwe tuvudde awo kuba kati mbawako ku bintu ebimu bye mubadde temusobodde kwetegereza.
bwetuvudde awo mutabani wa Nyande Soferi n'akola post eno. Agambye the suspect in a Gaba horrific attack against children has already been apprehended. We shall push for the death sentence for his crimes. Eyo ka statement yekutegeeza okutegeera nti eno mission yonde badde maze okugwa kubanga Muhoozi si kooti y'amateeka. Muhoozi si kooti y'amateeka. Tosobola kuba nti omuntu kooti tennamuwuliriza gwe n'ogamba nti suspect akwatiddwa era agenda kuteekebwa ku kibonerezo kyakuttibwa as who. Kati ekyo nga tukivuddeko. Wano wenjagala wagenda okubala eggwe mu kibya. Wali mbalaze tactical watch mugitegedde. Kati njagala musooke mulabe ekintu kino mukyetegereze. The moment olaba Franka Mwesigwa ono ye director operations police, the moment olaba ono ne inspector general police nga bazze manya nti enebadde inside job nabano bono balaba ebadde inside job bano bono balaba to respond enebadde inside job omulimu ogwo batumiddwa okukola to divert. In fact eno diversion causes obulamu bw'abaana bato okufa o capturing amawulire enebadde diversion o capturing amawulire eri abatajja kitegeera nenge ebadde staged diversion naye nga batiddemu abaana abato. Kati wano wali okuna n'okomeso wano bakugambye bassa abaana bameka? 3. Poliisi mbagirawo nejjeekola statement 2 nga zaawukana. Ewamu wanga Kivumbi gye batta abantu 32 poliisi yatuukawo, poliisi yakola statement, tactical team zonna zaatuukawo, omanyi bano beerabira bye bakola. Nkubuuza owamanga Kivumbi gye batta abantu 32 baga nti bassa abantu 7. Tactical team zonna zaatuukawo, tezaatuukawo. Lwaki? Kubanga guli gwali muzannyo gwakola ki ogwafulopinga nga tebasobola kujja ki explaininga. Kati guno gubeezannyidde ng'operative waabwe babadde kye balina okusooka okukola to secure their operative. 1 babadde balina okusooka okusecuringa operative. Kansoke nkubuuze bulijjo mu Uganda omusajja baboda community nemukolako nemuttirawo kyetuyita mob justice. Omuntu assa abaana 3 oba 4 abato, police ne responding with immediate effect ne tactical team zonna nejja ne protecting a suspect. Soka obuze abaana basessa wa 5 police netukero immediate. Kitegeeza nti police already ne mission bali bagitegeddeko nga bali mu ggabo omwo, just badde balinda simu yokka. Police n'amagye bonna babadde already bali mu ggaba nga balinze bulinzi muzannyo okukola kikutuukawo. Mbagambye guy is an operative. Yensonga lwaki bamu protecting nze to that extent bajjewo operative waabwe. Okitegeera? Kati wengendo bakwatira waawano bagambye bassa abaana bameka? 3. Abazadde bameka abadde basansabaga? Yes, bassa abaana kale bassa abaana 4. Abazadde bameka abadde basansabaga? Abazadde bameka abadde basansabaga? Kati wano wengendo bakwatire walala waawano. Mulabyeko omukyala police gwekutte neetwala. In your normal sense osobola okukwata omuntu aviiriddwako omwana n'omuteekamu in fact okumanya bano abantu badde beetegese baleese n'akakomera akasibirawo.
kati linda njagala tugende empola omusibe asse omuntu lindako asse omuntu wuuno katugende wano mpola lindako asse omuntu wuki wuuno oyani oye musirikale bamutadde kaba ye mutemu bamutadde kabanga likati wano wenjagala olabe omu eyeyita omuzadde ne bamuteka mu kakomera oba totegeera eyeyita kubanga nnina okufuna obujulizi obulaga nti omukazi oyo abadde azanya katemba abadde muzadde wano bana mu ssomero lino batukidde wakati mu kwaziirana kyokka waliwo abamu ku bazadde abakayukidde poliisi olw'okulwawo okubakkiriza okutwala abaana baabwe abasimatusa okufa I'm telling this 6-year-old should be kept in this school. When they murdered their baby class, give me the children now. I'm not keeping quiet. I was calm until you carried me. omutemu agenze mu kabanga lyaki ya polisi wansi naye eyita omuzadde bamutadde mu kakomera ka polisi gwe tolina bwongu kutegeera so eno diversion ekostinze obulamu bw'abantu. This is a total political diversion which was created by the state. Remember, there are so many incidents which are taking place in Uganda which the government can't come out to explain. So they had to create a diversion. Nobody knew, but for me, I knew that it will happen very soon. Let me first remind you, first and foremost, they have tried their level best to create stance and diversion on social media and even on mainstream media, but they failed to caught up with the forces from the public. So they had to sit down to set a well-organized and planned diversion which can clearly caught the eyes and the international media, whereby if that gentleman killed grown-up people, it wouldn't go viral. But they sat down well and they planned that we must kill their children. It will go viral as they planned. And indeed it has worked for them. One, guy yo singa abadde agenze mu second wa primary natta abantu bakulu mu kiba tekigenda kugenda wala nnyo naye baatule bagamba tugende tutto obwana obuto kijja kufuna kijja kukola amawulire mangi nnyo ekyo bakipulaninze bulungi nnyo nti botto obwana buno obuto kijja kukwata ne international community ejja kukola kijja kipiikinga kyebakoze kati mukulu Abbas Byakagaba Muhoozi Kainerugaba and your team. For us, we don't care how many Ugandans you kill. But the fact is, your government is about to collapse. And we are still witnessing other diversion and stunts which might claim the lives of people, of innocent Ugandans. You sat with your team, you staged a deadly blood diversion against the juvenile. That is wrong. Ekyo kikyamu batudde ne bastaging nti singa ono abadde assa abantu bakukiba tekikola mawulire wabula batudde bagatulina kutta bwana buto bwa kindergarten kijja kukwata amawulire g'ensi yonna eno diversion yes etutta obulamu bw'abaana abato kibi nnyo naye kino nalina kibaga emyezi ebiri bagenda nti muzza abaana mu masomero Museveni apulaninga ABCD nga bwe nakibaga bwe bakikoze nyongera obajjukiza nti ono abadde operative
abadde ne tactical watch. Secondly, kyemubadde temutategeera, omuntu omu alina lwamu omutono ayinza obutategeera. Kati fe bakozeko ku intelligence nsobola otunulya omuntu nemanya nti ono omusirikale ennyambala gy'ayambadde n'ebintu ebimuliko. Ebiseera bisinga abantu ba bulijjo bambala nnyo essaawa ku mukono gwaki ogwa ddyo. Abasirikale bambala nnyo essaawa ku mukono ogwa kkono. Kati noona essaawa tactical watch ebadde ku mukono gwaki ku mukono ogwa kkono. Era kyovula nti wawaddewo resistance y'amaanyi okuprotectinga agent waabwe. Enviiri protection tactical watch n'omukono ogwa kkono kwadde ayambalidde essaawa. That is it. One. Teriyo muntu kabeere dimasita kabeere ani. From nowhere, guy najja nayingira mu office n'afuluma n'anoonya abaana n'atandika kusanjaga omuko omunga gw'otunula down. No, it is impossible. Bananyini akasomera kuba kaddeke kakindagane balina osooka okukwatibwa. Bamanyi bulungi nnyo mission era bagimanyi. Kuno kuliko abasiri ba NRM mwagera awelumbi beeyogera si bituufu. Ffe okumanya abasirikale ne information tekitagisa budde. Enviiri essaawa gyambadde ku mukono ogwa ddyo ogwa kkono ate nga it's a military tactical watch. Protection gye bamuwadde tabaddeeko wadde ekisago n'eki. Response ya police engeri gyetuusemu ttiimu zonna okutuukawo eriko question mark. So byebyo ebintu byemba temujja kutegeera byenjagadde obategeeza wano Nyambule gavumenti ya Nyondo esoferi n'obutemu bakoze. Abaana mubasse naye ekyo kikyamu. So saagala ko mulidi nddamu kwensansa bagamba na Uganda Museveni yassa abaana bano. Information agibawa 2 months back. Nembagamba nti bagenda kukola ekintu ekyo. Ola mubbi wa boda mukuba n'afa naye omuntu assa omuntu poliisi nejja mu ddakiika 2. Buli kitongole kya poliisi ne kijja. Ye mumubadde ki? Kankulageko wano. Ewamanga kivubi batta abantu almost 3 mwaba poliisi teyalinye wadde okukola ekintu kyonna. Naye wano bassa abaana ababiri. Buli kitongole kya poliisi kibaddewo. Njaga ulize statement y'ono musajja. Ulira. Today, Thursday, 2nd April, at around 11 a.m., the police in Gaba responded to a distress call reporting an individual allegedly attacking children at Gaba Early Childhood Development Program, a daycare center located in Gaba Parish, Makindye Division, Kampala City. The responding officers managed to arrest the suspect at the scene, whom we have identified as 39-year-old Okelo Christopher Onyum. Preliminary findings confirm the tragic loss of 4 minors during the incident. The deceased have been identified as Etuk Gideon, a male juvenile, aged approximately 2 years. Kaise Alungat, a female juvenile, also aged approximately 2 years. Ignatius Serwange, a male juvenile, aged approximately 3 years. And Ryan Odeke, a male juvenile, approximately 2 years of age. All victims were pupils of the same daycare facility. The suspect is currently under interrogation as investigations continue to establish his motive, background, and any other relevant circumstances surrounding this heinous crime. Uganda Police Force extends its deepest condolences to the affected families and assures the public that all efforts are underway to ensure a thorough investigation and that justice is accorded to all the victims. Further updates will be provided as more details emerge. I thank you. All right. Oyo mukulu ow'amaaso agali lubuto, the pregnant eyes police spokesperson Lutuma Kishoke bwati bwagambye. Naye abantu bano beerabira. So you came publicly to inform the public about the incidents.
But you forgot that your top boss, Muhoozi Kainerugaba, he had already on his social media ruled that the arrested person or the suspect is going to face death sentence. So, is he a judge with immediate effect to pass that sentence to the suspect without even getting information or without getting the without a well investigation team which is on ground, which has already collected the evidence of the tragedy which has happened? But your boss, he had already ruled that the suspect is going to face death penalty. How? So ebintu bino mubyogera nnyo ne mukola ebintu bino nga temutegeera. Naye njagala osooka owulirize wano. Wulira bulungi nnyo wano. Zibadde ssaawa nga mukaaga ez'emisana Mutemo Christopher Okeronyo n'ayingira essomero ligaba Ali Childhood Center lisangibwa eggaba Mugombola y'e Makindye neyesunga mu ofiisi y'omukulu w'essomero. Bw'afulumyewo tekitegerekese kiki mujje mu mbeera n'akwata obwambe bwe yayingidde nabwo mu ssomero n'akira amabujja agatalina kigamukoze n'atandika okugasanjaga omu ku omu. Bagenze okumukwata nga bw'ayingidde mu ofiisi y'Headmaster ne boogera badde boogera ku ki? Kubanga singa avudde mu vinajja n'ayingira n'atandikirawo kusanjaga byanjawulo, naye asoose waani Headmaster ne boogera. Lutumwa kishoke Omutemu yayingidde eriddekeya wekiddekeya nti walina okubeerawo security officer owa security akuuma owa security abaddewo. Kyekibuuzo ekisooka bwebanga kampu tebadde na security officer, suspect oba omutulugumbuzi asoose Headmaster kyekibadde kimulese Headmaster era boogedde emboozi ki? Wayingiridde abaana babadde luddawa? Abattidde munda mu kizimbe, battidde mu compound, byonna temuna mbyogeddeko. Omanyimu abasajja ba NRM Mulimba daycare naturally babeerawo ne security man oba gate man. Ompulya bulungi nnyo? Bw'aba taliiwo it's okay. Naye suspect azze buterevu mu office ya Headmaster. Mu office ya Headmaster boogedde ku ki? Era badde boogera mboozi ki? Wabadde ayingira abaana babadde luddawa? Era bw'afulumye, kubanga waliwo ebintu bibiri kansooke nkubuulire. Teri muntu ajja nga tazzaawo ng'emission emulese tagimanyi. No. There is a possibility guy agenza okujja nga nekyagenda okukola akimanyi nga ne bagenda okikolako abamanyi kyagenda okukola. Kubanga omuntu omutemu ekiba kimulese kiba kyakutemula, wasangira omwana wamutemulira tasooka genda Headmaster. No. Omutemu yenna ekiba kimulese kiringa omubbi okujja mu maka ago tasooka gandi wanfumbira kachayi musooke mala okunywamu awo, mumpene kagati mukateeteko blue band mumpene ku binyeebwa. Bw'amala okuneraga kati ngenda nzize kubabba mu mpepo kyemunda waliwo kiro y'omubbi nga sooka mwe ekisookera ddala azze n'ayingira motive ye nga yakutta abaana babadde luddawa, babadde mu kizimbe munda babadde mu bweru. Bwabanga motive ye badde yakutta baana in the first place, abaana babadde asookerako ganya okutuuka Headmaster. Motive ye eyamuleese bwebanga tebadde well staged assassination oba killings. Motive ye yamulese, the motive was to kill abali tasooka Headmaster. Bw'asoose Headmaster boogedde batya? Body language badde esoma etya? Kubanga omuntu asobola kwekyusa nga azze ayogedde bulungi naye ekyusa immediate n'agenda mu butemu n'afuna karakita y'okutta. No. Wantuli mu forensics omutemu bw'aba azze kutta nga ne baazze okutta bamanyi target agikolerawo. Kizibu nnyo okujja mu muntu n'ajjira mu karakita eri nno omuntu azze kulaba Headmaster. Emboozi gye banyumiza temugyogeddeeko
Headmaster temutadde mu kamera tayogedde bikiboogedde kati n'afuluma n'akyusa kalakita no a big no. Tuli mu forensics. Omutemu bw'ajja okutemula ewantu ajjira ku tageti era kiyabadde alina okukola naye waba asosewo Headmaster bamukwate. Headmaster bamukwate. Bino byenjogera mubimanyi bulungi. Ate ono guy bw'otunula physical appearance ye bala abasajja ba M23 ono si mulugwala. Joe nakoze video nga mbanyumiza ebintu ebyali Luweero exactly ono kyakoze tekyawukanako nakiri kye nabanyumiza ekyeruweero. Kyendabanyumiriza gye ekyeruweero tekyawukanako no kino kyakoze. Video nagitaddeyo jjo gyeri bwe nabanyumiriza Abanyarwanda ba Museveni bye yaleeta bibuuko bye baakola mu Buganda ne basalasala abantu from nowhere kati kibalondola buli wamu. Aba NRM mukunukuwe bali abasiru niyo genda mubuuza wabaddewo omukuume nti kale taliiwo abaana babasanzeewa. Ekigendwa ky'omutemu kubadde kutta era se abaana lwaki yasosewo Headmaster ng'ekikolwa eky'omulesa adde akimanyi nti weekirira akirabyeko. Ngaye mubuusa information zino video bagenda zisala mu zitambule naye buli munnamateeka yenna n'omulwanyirizi w'eddembe n'amanyi eby'obukessi n'okuŋŋaanya obujulizi agenda kugamba omusajja n'ebigere byonna bituufu. Ekigendwa ky'omutemu kyabadde kikutta lwaki yasosewo Headmaster? Simple question. Ekigendwa ky'omutemu ekyamulese kwadde kutta lwaki teyasose kutta? Bo be yasse yabasanzeewa babadde bweru babadde munda. Kizibu nnyo omuntu okujja nga motive ye yakutta n'asookawo Headmaster. Motive ye asooka kutta kubanga what was the motive? Nga Headmaster what yasse Headmaster? Bwabanga yabadde azze kutta nga motive ye yakutta kiti yasse ku Headmaster yennyini gwabadde naye face to face what yasse ku Headmaster? Motive yakutta lwaki teyasose kutta Headmaster bwebanga motive yadde yakutta? Lwaki teyasose kutta Headmaster oba abadde bakuuma lwaki tasseeko omwo obanga motive ya ekigendwa nga kyadde kyakutta ekyamulese nga kyakutta yabadde alina kusooka kutta oyo gwe yasinkanye in the first place n'alyoka akwata abaana. Ate nakino teri muntu asobola kukwata akambe n'asala omwana asooka nga tiimu yonna staff basirise tekuli asobola genda kwanga muntu ono n'akwata owokubiri n'amuyuza. Tiimu nga tesobola kwanganga muntu oyo n'akwata owokusatu n'amuyuza. Tiimu nga tesobola kwanganga muntu oyo n'akwata omwana owokuna n'amuyuza nga tiimu tesobola kwanganga muntu oyo. Mujjewa gatsi ezikuba essimu poliisi nejja with immediate effect. Ewama nga kivumi nga teyajjayo. Bino byembaga nti Uganda mulimu organized crime ne organized criminals ne protection force eteekeddwawo. They are protecting their agent. JAT, military, army, police, crime intelligence, bonna bazze, inspector general police, director of operation, bonna bazze kubanga tebaagala kuleka loophole yonna.
tebagala kuleka mutu ata gonna nenze nabadde nabakutte dda suspect mubazo mubambulira mutedde ku mmeza mutegedde bulungi nnyo embeera zabadde he's not bothered wabula bagenda kugamba nti is mentally sick a statement mugirinde bagenda bagamba is mentally sick era muyizo obutaddamu mulaba wantu wonna lwaki eyatta omuyindi eri awala ssente ku parliament mwaddamu ne mumulyako ewantu wonna eyatta omuyindi ku parliament eri awala ssente mwaddako ne mumulya ewantu wonna so eno yabadde well calculated move eyo capturing amawulire both local and international. One, singa badde basse bantu bakulu kiba tekigenda kukola mawulire basedize katugenda tulumba obwana obuto kino kigenda capturing international community yensonga kino international community epikinze mangu kubanga gwe mulimu gwa Alan Kasujja oconnectinga nezo TV eziri international okitegedde bulungi ndo iyo motive yamuletesa. Secondly, ebitongole byene bigwa within a minute. Police abantu babatta buli lunaku temusobola dde okurespondinga mulespondinze kuono operative wamwe mbwa mmwe oyo guy mujja kizula nga si Okero bebafubuka ba M23 era mwe temunategera motive kirwaki Museveni akkiriza bagwira okujja muno ensonga lwaki Museveni akkiriza bagwira okujja muno kubanga bana bagwira bangu bakozesa okutta n'afuluma mwenna temukimanyi. One, Okero liemu yagamba nti balina ndagaano yonna ya kutambuza basibe kuva mu Amerika bantu basibe nabayonoona obutuze okubeera kwa mu Amerika yagamba endagaano teriwo tebalina agreement yonna olwaliro kennyini ya postings nti eggwanga lya Amerika ne Uganda basindise ennyonyi esooka ey'abasibe abava mu Amerika bajje mu ey'abanoonyi ey'abantu abalwa mu Amerika nga tebalina mpapula ebasindise mu Uganda abantu abo tebalina nsi gye bava lwaki tebabaziza mu nsi zaabwe era baleese Uganda netasobola kuvayo kyogeresa zino nenga yeeki yakyewakana yensonga lwaki Kayindo Tafire yagambye bw'ati mwe temwategera lwaki Kayindo Tafire yayogedde bw'ati akakiiko ka paalamenti akalondoola ensonga z'omunda mu ggwanga kasisinkanye minisitule ekola ku nsonga z'omunda mu ggwanga n'ebitongole eby'enjawulo okuli n'ekitongole ekikola ku ndagamuntu ki National Identification and Registration Authority NIRA okubaako ensonga ze baanukula ku nsonga z'okuwandiisa abantu. On MTN or Airtel lines, it is possible. How do they get messages? Ababaka batandise na kubuuza minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kayindo Tafire annyonnyole ku nsonga y'abagwira okugeza ng'Abasomaali, Abasudani, ab'Djibouti, ab'Eritreans n'abalala abongedde okuyingira eggwanga n'okusenga mu bifo eby'enjawulo mu ggwanga okugeza nga Gaba, Kabalagala, Makindye, Kansanga n'awalala nga n'okukola bakolera ddala emirimu egifaanana n'egy'abannansi nga n'okuvuganya bavuganya. What is this legality? Are they allowed also to operate saloons? Are they allowed to do pedicures? Because they are doing this. The housing system in that area, now the internal affairs, are these people legally having working permits? Mukwanukula minisita Tafire agamba gavumenti yekubiriza abagwira bano okwebeereramu ng'enjogera y'ennaku zino bweri bakole basobole okwebeezaawo baleme kutunuulira ssente yamu wa musolo kyokka asabye bannayuganda bave mu kwemulugunya n'okukuba emimiro ku nsonga eno wabula bakole ebibagasa. So when they are here, we encourage them to work so that they can support themselves other than living off the taxpayer. These refugees and foreigners engage where Ugandans have not seen that opportunity. We should encourage Ugandans to dominate those trades other than complain about competition. Ndozo otegedde. Era incidents eguddewa Gaba. Mu video eno wadde mochi yadde Gaba Road, Makindye division. Zamutegedde bulungi nnyo. So bana abantu bakola buli kintu kyonna nga bakimanye. Kati waliwo olutalo olugenda mu maaso. M23 bagigobye Congo. Kagame tajagala waayo.
erina kudda Uganda ne Uganda M23 bakimanyi Museveni yabalyamu olukwe mugenda kulya abantu nga bafa mu bitundu bye Western Uganda nga bafa era olutalo gye luli silent gye luli M23 ga mwatulyamu olukwe ne mutukosa ne mukosa ebikolobero kati mwagala tubeere Rwanda temwagala tubeere Uganda kati mugenda kulya ekigendo tokota tugenda mu kintu kye mutamanyi mmwe tugenda mu kintu kye mutamanyi ku baana batufuga bagwira yensonga lwaki abantu bali mukuttibwa so mugenda kuzula ngo omusajja Okero secondly nga yimu ku basajja ba M23 gongamba oti omuntu asse omuntu tafunyeko wadde ka scratch n'akamu ngali comfortable nnyo talina wadde kyatidde n'afuna protection to the extent nga terina bakubina live bullets oyagala kungamba ku basirikale bonna tekuli alina mwana gwe yali azadde osobola okukkiriza omuntu nemuwa protection eyo kale kati gwana kyekibuuzo kyengere ku information endala yes Muhoozi agambye nti suspect bamukutte era bagenda muwa kibonerezo kyakuttibwa lwaki temumuleseko crime scene bannansi ne bamwekolerako lwaki mumugyeewo gwe mugenda okuwa ekibonerezo ky'okufa Muhoozi agambye nti tumuwadde death sentence with immediate effect ne ku crime scene bwe muprotectinze battalion za police n'ez'amagye ne mumuggyako crime scene nga talinako wadde ka scratch gombadde mwawadde death sentence lwaki mulijja ku crime scene speed kwa responding de kitegeza mwade mwagazaringidde ddala mu gabo monga mwemuli oba kubiddanya essimu nagiconnectinga negenda enagulu negenda luddawa nejjamu nebitongole bigwayo mwakali bya byenkoko mbwammwe kati ngenda kuva waawo ngenda bagamba bazadde mulaba fido abana bammwe kitalo nnyo ddala state ye basse si musajja Museveni yassa abaana bammwe ng'agezako creatinga kiwozi kigenda kukwata mawulire lwaki ebintu bingi bitambula mu government nga government ebasobedde nkiddamu abazadde bafiiriddwa abaana bataata bamama bakojja basenga kitalo nnyo Museveni yassa abaana bammwe ne government ye nga bakuliyetinga emboozi egenda okukwata amawulire ne ku international level kyovula nti poliisi yonna eweddeyo amagye gaweddeyo balese n'obukomera ku muntu omu suspect bamutadde mu kabangali wansi ate omuzadde akanya owone gwe basse bamutadde mu kamokomera kamotoka kekomera ne bakuba n'amasasi agasukka 13 ku suspect gwe mwagala okutta somu ne muba amasasi agasukka 13 owa boda baboda nga mulekera mu kubali bamutirawo mbwammwe awo tuvuddewo tugenze ku mboozi endala video ezimu sisobola zizanya olw'ensonga zirimu omusaayi saagala zizanya kati lwaki kino kituuseewo wano emboozi ya Janet Kembabazi baso ne bajeegaana ne bakwatirako ne bannamawulire naye ate Nalweyiso aze n'agamba mwannyina Museveni yamugambye nti omukyala mulwadde nabagamba ntya ekisizza abaana bano kujjawo mawulire ago ekisizza abaana kujjawo mawulire nti Kyagulanyi ali mu Amerika ali mu kukola nteekateeka zakulaba nti Museveni bamusalako buli kimu ekisizza abaana abo kwe kulaba nti baleese etteeka ne tulukubirawo ne bayita etteeka ne bayita Kyagulanyi ery'okumusiba emyaka 2 ekisizza abaana abo kwe kulaba nti babadde bayisizza ebintu bingi mu parliament n'essente zitali mu mateeka kyekisizza abaana abo ekizibu kyabwe bakiyita Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bano abasajja tebamanyidde kukola kikubanga kino ekyako economic sabotage kiganye okupiikinga bagenzi bamenya amayumba g'abantu bamenya bizinesi z'abantu kiganye okupiikinga mu public bati bakifaako tekikutte nnyo attention y'abantu mirembe bedding zisimaine ensambya furniture olugero abantu baluvuddemu terukyalina makulu kubanga the more you keep on talking about something it loses meaning kyaluzinze meaning ne baletawo olutalo simanya ani olutalo ne lugaana ompulya bulungi nnyo
ne baleta olutalo lwa Balamu naleta nakana akakazi akasiiwuufu baka na Uganda baka naka Tanzania kanasomeka kashira price n'atona abaana bali mu office ya Balamu olwo nekigaana ne bagattako Bajjombo simanya ati yazala mu shira price simabi kibiki ne kigaana bagezezaako creating emboozi awo ne zigaana okukwata bo kibadde balina okukola kati ekiddako katututeyo abaana abato bano kiryoke kifune momentum so tebagamba nti bano tebasse bantu bano tebagala kapi era kibakoledde bulungi nnyo era kikutta amawulire nejja arabaga mwenda banansukanya bana Uganda mwenna abaana bammwe babasse nga bagala kukola mawulire ekisizza abaana bammwe kukola mawulire goyinza okugamba nkulimba nalwaiso wuno nga yeeyogerera saagala ogende nti byenjogedde sibiinaku mutwe n'amagulu omwanyi nazi Yoweri Museveni yatubuulidde nti mama yalwala muuko naye nga kati akubye ku matu ali oke katongera omusabira atererere ddala mwongere okusaba naye munange ebyo nabiraba mu ddwaliro ntera okugenda mu ddwaliro neŋŋamba katusabe olugalawo oluggi ng'oddako bibyo tebasaba abantu kati tumusabire ate ne Uganda naye kati munaye twagimanyiira ffena twagimanyiira kubanga nze bambika leero olulala bambikako wali omukwano gwange mumagye najja ne kuleeta 2 ez'okunywera mu lumbi ne tuzinywa naye Uganda kubika kuguma oli bwakulaba ng'oli nakasero bakugulyawo gate kyalimu ICU kati ebyo twabimanyiira nakati bibadde babyogerako mama yafudde yakoze atya naye mama gyali mulamu amin mukyala Proscovia Naraiso omulamu tabeera mu ddwaliro ekirungi ogambye ensi nti mwannyoko Museveni yabagambye nti Janet Kembabazi mulwadde ali mu ggala gye bamukanika ekyokka kiba kimala kati gwe bw'ogamba nti gyali mulamu olinga aga nti ali mu state house gy'atali ffe twakyogera nti omukyala muki mulwadde era essaala zaffe ziri nti mukaawe obanga amuyambye batamuyambye ffe weetuli wano nkiddamu essaala zaffe zigamba nti bw'abanga gyali ng'ali mu galagi bamukanika no problem naye nga ffe essaala zaffe ziri nti nga baagala ebyonoonese mukambwe abanga agize era abaagize era ffenna ffe lulondu wano okugira tujja kugira bulungi nnyo era abantu bakirindiridde so njala kugamba ekigambo kimu musooka kwewakananga bulijjo NRM kuzimu ku mpagi zammwe zibakuumidde mu buyaaye kwe kusooka okwewakana ekintu bwe mulaba bakubye ennyo ne mulyoka mukikkiriza mwasiba bannamawulire babiri mugamba nti baayogedde nti Janet mulwadde kati gwe ogambe nti Janet mulwadde kati bali mwasibye baaki mwasibye baaki mwe mulina ekizibu kimu kiri bwe kiti mukola nnyo ebikolobero naye temwagala kukola bakolako bikolobero kati kansooke mbategeeza ekigambo kino simanyi lwaki omuntu omutemu atya nnyo ate okufa Museveni ne guruupu ye batsi era bassa abantu bangi ne bo n'okubogerako nti yafudde oba mulwadde kibanyiiza nnyo era bakambuwala nnyo kyekiri kye nabagamba nti olunaku lwe mulutandika okuva mu mbeera ng'akukozeeko ekikolobero n'omukolako ekikolobero bano abasajja tebagenda kusula era tebalibeerawo ompulya bulungi nnyo tebalibeerawo ne bannayuganda gye munaakoma okwetuulako nga temwagala kudda mu bantu bano mujja kiwulira kubanga bo bakimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda balina akatengo wiiki katengo kajja baleetera ebizibu ffe essaala zaffe tuzimanyi bulungi nnyo akukola ekibi tomusabira bulungi omusabira kubeera bubi kati famire ya Museveni ne Museveni kennyini teri agenda basabira kubeera bulungi ekirungi nti ensi eraba era obudde bwe buli omukulembeze weekuume bannayuganda mwekuume ne mukitegere ekintu gambo kimu nti Uganda si yammwe ate mujja kubeerawo tugenda girekawo mugenda girekawo buli kimu kijja kudda gikola ki gye kirina okubeera kati awo tuvuddewo saagala tuweewo kati bwe nakola video
Nemba gamba nti bakoze etteeka libayita protection of the sovereignty. Nemba gamba nti batudde mu seeke yaabwe. Etteeka balikoledde president kati n'etteeka lyennyini lyabakubye. Etteeka lyennyini lyabakubye lyafunye international attention. Era ne balina Kenya video bazifulumiza nga bakondeminga okukola etteeka nga litagetinga president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Badde balina okukola buli ekyetaagisa kyonna okudaivatinga abantu. Balebe kuteeka focus ku tteeka eryo ng'etteeka libaswaza. Bwe nalikubye ne balyoka bava ne bakola ki? Ne batandika oddisaasaanya lyabalidde. Kati ne mbagamba nti etteeka eryo bamaze oddiwandiika baagala ditabulinga before liyitenga parliament enkadde tennavaako. Ne mbagamba n'etteeka lya computer misuse bazzeemu ne bali editinga ne bali amendinga ne bateekamu obukwakkulizo oba obuwakattirwa nga budifendinga NRM ne gavumenti yaabwe ate nga bunyigiriza abantu abatayagala gavumenti ya Museveni. Ne mbagamba nti etteeka lino baali kwasiza jjannyiriro eyali letali alitebulingi. Video nadde sija uploadinze jjo nenjala gibazannyira mulyoka mukaka senti video eno byonna yogedde mu video eri byonna byadde bituufu. Kati omwami ono first and foremost waliwo ekigambo kibayita akanyoomonyomo. Akanyoomonyomo kagenda kotta bannayuganda. Akanyoomonyomo kagenda kotta bannayuganda abasajja. Akanyoomonyomo kagenda kotta bannayuganda abasajja. Kamalewo. Lwaki? Ekisokera ddala. Gobadde okimanyi abantu abasinga obusiru mu Uganda be baasoma. Era obadde okimanyi nti okusoma kuyamba abasiru okwekweka obusiru bwabwe naye nga abaasoma basiru nnyo. Nkiddamu statement ngikwate bulungi. Okusoma kuyamba abasiru okwekweka emabega obutategeera. Lwaki? Bw'otandika okuwulira entegera y'abantu bano ku nsonga ezikwatagana ku bantu n'eggwanga abaasoma wattu weewuunya nti bano baasomera ki? Kati kankikuddemu. Okusoma kuyamba abasiru okwekweka ensi obutategeera nti basiru naye basinga obusiru. Buli muntu yenna akugamba nti yasoma nga kwabeesinga naye nga bw'omuzza mu kulowooza ku nsonga ezikwatagana ku bantu ba bulijjo n'ensonga ezikwatagana ku nsi yaabwe ng'ayogera bintu bya kisiru, ye musiru ayina n'eddiguli. Era ekyo nkiddamu. Nazzi kuno bukyanga eggwanga Uganda litondekebwawo n'eggwanga Buganda eryasooka okufuna obwetwaze. Abaalwanirira eggwanga Buganda abasinga obungi baali tebaayitako wadde mu kibiina. Balirwanirira ne libeerawo. Wabula abantu abazze okukola emivuyo gino gyonna be basiru abaali baasoma nga balowooza nti ensi tegenda bategeera. Ekyo mukitegedde. Okuva n'olwa tebaga nti omuntu oyasoma ayina amagezi. No! Ebeera camouflage, mu Lusungu bagiyita camouflage. Okwekweka mu kintu kikulabisa oba obuulirire mu kintu ekyo kifaanana ekintu ekiri awo naye ng'ekituufu si kyoli. Kati be basajja bonna abali mu Uganda bannabyabufuzi abalowooza nti bategeera naye nga tebategeera. Bw'owulira Yusufu Nsibambi asomesa amateeka emakere ebintu byayogera ne weebuuza be yasomesa baayita mateeka ki ge bapulakitisinga. Yusufu Nsibambi lekikyale Makerere asomesa mateeka bw'atuula okwogera okuva lyava mu opposition bw'atandika okugubuza nti ono yabadde asomesa bannamateeka oba. Kyenvudde nkugamba nti okusoma it's a camouflage which protects the fools. But unfortunately those people those people who didn't even attend the class, they are more clever than those people. Abantu abatasoma
bategeera nnyo okusinga abaasoma. Ekizibu kiri eki nti bambi bataasoma olumanzi obatamanyi kuwandiika linnya lye. Era kyekyo kyokkuba okuwandiika ebbaluwa oba okugisoma bintu bibiri. Naye ebisigadde eri abasajja ng'omutwe gukola. 1. Kinoonyerezeeko abagagga mu Uganda ebitundu 4 ku buli 10 bonna abasinga obungi tebaasoma. Njagala onoonyeza abaasoma nga tebabyesereza gavumenti banga si batemba balina ssente. Nkusiba ssente. Ebitundu ku 4 ku buli 10 abagagga bali mu Uganda bonna tebaasoma. Ate be bakozesa abaasoma. Era eggwanga Uganda libadde ekonomi ya Uganda eyimiridde ku bantu abataasoma ebitundu 75 ku buli 10 weyimiridde. Kati njagadde nkutegeeze nti mu meeting ya tule ya seke ya NRM ne ba discussing etteeka liri ne lyansere ne badda Amerika. Kanemba gamba nti etteeka lino kooti bwe yali erisalamu nababulidde ekyaliwo yali simu. Eyali bagaye yennyini mu kooti teyaliyo. Wabula bwe baba amazzi oddimu ne bali muddiza n'alyoka alabikako olya bye yayogedde. Amateeka ge twali tuleese sections ezimu yeekuusa ku nsonga ya koramu nti omuwendo gw'abantu gwali tegula. Naye omanyi Mungu agamba buli kintu mu kiwoobe. Bonna mwali mwalaba nga atuusire mu tutimbagano tutandise okuggyako disipulini. Naye oli bw'agamba nti kibeerobe abantu okwevuma mu mawanga osanga ensi erikungulamu kyeyagala oba abantu batono nnyo abatanyamala nti tekinologi adduka sipiidi okusinga legislation. Ne bwe twakiregisileti bulawo ng'abamu tebannamanya nti AI. Naye omuntu asobola munnange okukolera ddala ka AI vidiyo nga kamulamuzi ng'ali mu loodi n'omukazi ne katambula. Waddira okwesunga okutuganga tumugaa munnange waliwo eddembe ly'okwogera kubanga lyeryo eddembe. So abantu balina okukimanya nti tekinologi eno gy'alaga ajja kuleetawo ebintu unauthorized influencing ezo looza mulaba tuli mu saibawe mu nsi yonna space wars. So eddembe ly'okwogera lyo tulungi lyandibaddewo nange libaako nekkomo otherwise abantu bajja kwekubira emigere mu kkubo. Kati njala mbanyonyera ekintu kino mukitegeere. Ngenda baga ebigambo biri mu njala mbitegeere bwe kisookera ddala. Mu Uganda ffenna mwe tuwangaalira twemanyi. Ng'obadde okimanyi mu nsi ezaakulaakulana bawandiika amateeka ge gasinziira ku mbeera n'obuwangwa obuli mu nsi ezo. Mu Uganda oli akeera bukezi ye n'awandiika etteeka ng'alina gw'aliwandiikira either li protecting oli nga linyigiriza ono amateeka y'enjawulo bbiri. Mu nsi ezaakulaakulana bakola amateeka nga basinziira ku mbeera z'abantu obuwangwa n'ennono na buli kimu bakolera amateeka nga beesinza ku bintu ebiri mu nsi zaabwe. Wabula mu Uganda bawandiika amateeka ng'aliwandiise akozesa feelings ze ng'agawandiika kunyigiriza muntu nga galina gwe protecting bwe tebakola amateeka mu Uganda. Okitegedde bulungi nnyo. Nze naawe njagala tukkiriziganye wano. Mu Uganda gavumenti ya Museveni yesinga obufere obuyaaye n'obutemu n'obulimba. Mwagala tugihandulinge tutya? Gavumenti ya Museveni ehalinga abawemula, abavuma, abalimba n'abakonjera. Gavumenti ya Museveni yewakana n'ebikolobero byekoze. Mwagala tugihandulinge tutya? Ekisooka mwe bennyini bannabyabufuzi abali mu Uganda. 1. Musumula zipu we zitalina kusumululirwa. Mugenda ku social media ne musaba nudo z'abaana ne mwebaka ku baana. Amu ne bamufunisa ebirwadde ne mbafunisa embuto ne mala ne mbeegaana. Kati bw'okizuula nti omwana oyo essaawa n'agenda kuvaayo akwabye ofuna chance egamba nti ngenda kubaga etteeka erya computer misuse kubanga okimanyi nti bw'anaafulumya kanudoko ogenda kugamba nti eyo AI sinze.
Nabagamba Balamu emirimu gyali mu kukola olowooza mwagitegedde era sikyagamba nyumira Balamu yaani nekyamutesa mu office mukimanyi kati ge mateeka ga Uganda bagakola abasajja abo n'abakazi babeera mu WhatsApp babeera mu inbox z'abaana nga basaba noodles ne bazibawa abasajja babeera mu loogi ku makyana olw'eggulu kati wano wali okulona kukomba essowaani nze ndi musanyufu nnyo lwaki ensi egenda kwesengejja nga tewali agikutteko ensi egenda kwesengejja nga tewali agikutteko nabagamba nti omuloga ayina emmere tabula batta omuloga Museveni ayina emmere ye amanyi nti abasajja n'abakazi mu Uganda baagala okwepiica bangi nnyo kati yalina ttuluza abepiica zaagala abawempiki kati buli gwolaba ng'atandise okukogga nga kkando y'omukereziya ng'ekendera ekimukozza Museveni akinamu omukono buli gwolanga omuto gusebengerera manya Museveni akinamu omukono buli munnabyabufuzi gwolanga asebengera manya Museveni amuyinamu omukono kubanga ye muloga ayina emmere ye nga n'abaluva baagala okulya emmere weebali ate Museveni taleka bujulizi era obujulizi ajja kumaliriza nga abugjeewo gwe tulowooza nti ekonomi yeemunywa oba nti avudde mu parliament atidde tya ekimunywa kirimu omukono ate kimunywako ne juice okitegedde bulungi nnyo ensonga eyo kati mmalo gitegeera mutegeere enkola yaabo Uganda yeetaaga reset walifa amatole setting eddeyo ku basajja abo mukitegedde bulungi nnyo 1 buli muganda yenna mu nnabyabufuzi baamuwa omukazi omunyarwanda nga mission y'omukazi omunyarwanda kumaliriza mbuzi ezo buli munnabyabufuzi yenna omuganda baamuwa omukazi omunyarwanda nga mission y'omukazi omunyarwanda oyo kumaliriza musajja oyo abagagga mu Kampala bonna balina abakazi abanya mission yakumaliriza basajja abo abasirikale abanene abaganda balina abakazi abanya mission y'abakazi abakumaliriza basajja abo baminisita abaganda abasinga obungi balina abakazi abanyana nga mission zaabo abakazi abanya zakumaliza baminisita abo n'abalala kino kiri ku side zombi ez'abakazi n'ez'abasajja ne bantu tebakimanyi tukibagamba n'akiwakanya wayita ebbanga ttono nnyo ng'atandika kubanga tebaagala kutegeera ensi bwetambula ne bwete bwetambula mukitegedde bulungi nnyo kati ebintu ebyo nga bimbira bijja tambula bulungi nnyo era buli mwajja kirozaako muganya okwetereza n'okutegeera Museveni waakola ekikolwa ky'okutta abaana abato gwate amukoledde ebbanga eddene nga tuna kyomulaze ajja kulyawo ova kubanga taleka bujulizi awo tuvuddewo kati etteeka mujja ddira banga balikozesa ki balikomezaawo awo tuvuddewo nali wano nembagamba nakola video ku corporate abajjukira nga nkola commentary yange ku corporate nabagamba ntya njala kumanya wangu ali attentive mu kirasa eyaliwo nga nkola video nga nkola comment oba nga njogera ku corporate olunaku lwe yafuluma njagala muŋŋambe kye nayogera nali wanne njogera ku corporate y'abayimbi nembagamba ekijja nembagamba wadde ennaku ntono nnyo kigenda kufuluma nabagamba nti kambajjukiza baliwo nabagamba abayimbi muleme kusanyuka kubanga kimwayisiza temukimanyi mweyitidde ekigambo wife njagadde kikozesa bwe kiti kubanga ekigambo wife mu luzungu kigwayo war is invited forever kigambo wife bwe kigwayo okusinzira mu comical statements oba definitions wife means war is invited forever so copyright njara giriratinga n'ekigambo wife war is invited forever so you invited war is forever in your lives you artists in Uganda you didn't know the people you are dealing with
First and foremost, you sold your souls to Museveni. You sold all your rights to Museveni. Kati babatandiseko luwanchi. Mubadde nga mukuba music wa nga teri abafaako income and expenditure teri agala kumanya. The moment babagere babadde to corporate, omusolo gulumye. Kina bagamba nti bababala. Temuina corporate, temuina right ku nyumba zammwe. Bazi tuwala mwazi goza sali musale. Kati ne concert zemugenda okubanga motegeka oba ebivu muina okusooka okusasula. Kako. Ekyo nakibagambirawo dde wano ne mbagamba nti kino kijja. Introduce a withholding tax of 6% on public entertainment. You people, when you are doing your work, your concerts, your what, this is for musicians. When the Baron is doing his review, so on his income, we want to take 6% of it because it is earning income. When you are doing comedy, same. When you are doing comedy, when I was young, I used to go to Theatre Bonita. Yes, I would pay, but there would be no tax charge. Now we are saying, if you are Theatre Bonita, you are charging for comedy. Then we deduct 6% withholding from you. So what if the double taxation and the tax? No, can I answer then? Can I give you, then you'll ask questions? Baba chazinze bitundu mukaaga ku buli 10 ku sente zoyingiza bakiise withholding tax. Teyawukanako ne pay as you earn. Nenga nakibagamba the moment mukkiriza okuba corporate muwedde. Ate remember kino kibajjukiza. Buli yakwata ku sente ya sako you are profiled. Buli yakwata ku sente ya sako noba wafuna emitwalo 10 you are in for it. Bakulinako intelligence yonna buli kimu. Ate nga ne sente ayi mwegera tuko nga bazaagala. Tayo mwegera tuko wabuuze nti waise emyezi 6 sente za sako twagala kumanya zazaala zaabika zamaamira mwavaamu ki. Sente mwazinywamu bia na shisha. Bagenda twala n'akayumba ko kolina wadde akamotoka. Mugenda komekereza nga muze mu kyalo mwenna kubanga temwamanya nti Museveni their main interest mu Uganda is to sabotage the lives of the indigenous Ugandans, economically, politically, socially. Nga they invite foreigners to take over from you. Muchirinde. Kino nkibagamba. Very, very soon, bandi bawendi. Bagenda bagabuli yakwata ku sente za federation za sako. Za sente ezo. Nga tolina woziza. Ne interest ye nyingi bakutereddeko. Tewali sente mu Uganda zibagaba za bwerere teziriyo. Lwaki mwakiriza ebintu bye wano? Mwe Kyagulanyi bwe yava music industry najja n'akyalenja Museveni yamanya nti eneriyo abaana abakambwe nnyo. N'ayagala abakuŋŋaanye mugenda against kiye ng'alozamu n'amusobola mwalemwa. Bwe mulemwa ate nga tasobola baleka mugende. N'abakuŋŋaanya mwenna lumu. N'abatandika obbazza mu mboozi ya sako. Ekigambo sako nga bw'okiwulira oluzungu. Mwe muloza nti sako ziri economical. Nti kuŋŋaanya abantu bowa sente mwekolemu ebi. No! Sako nga nti ababa sakolinze mwenna mulimu ki? Abasakolinzeeko oba bazinzeeko lumu abataddawo abalabira. 1 abagenda bakola kyabaagala. 2 agenda bakontrolinga aiteeko bamanya mwe baani. Kati njagala buli official Museveni yakitegeera mwenna abayimbi apart from Robert Kyagulanyi Center muli useless idiots. Nothing you can tell him, nothing development kimusobola mugamba era politically temwina gomutiisa tabatya nako.
yamala doba kolako intelligence nga temuyina any threat kuye mulinga timba mumira bumizi katacha na kyabetaaza kwe kuleta omusolo yabateeka mu katumwe nana abazingako n'abakolako intelligence abamanyi temulina kati makulu bwamala bazwa temulina makulu temulina threat n'agamba okay kati bawe saksente obateeke mu katwako bonna lumu sente ozibanga tebategedde lwaki ozibawadde then wamali waite emyezi 6 ngoyagala obakozesa wagambe mulete sereza sako atazirino ojja kuwulira emirerembe nchiddamu tere muyimbi ali mu sako ba federation ya Kenzo obe yani threat ku Museveni taliyo politically socially economically temuli threat ku yeche yali ayagala to find out who the hell are you na kifuna kati amanyo omuntu ogu yekyagulanyi Tuvula temwena kyemusobola mukola yiye yabakola ekintu ng'akimanyi bulungi nnyo ngera kusooka kubamanya luli mwamuli wala you are far from him kati yabakuŋŋanya n'abateeka okumpi abamanyi mwe baani po kyovula abaana mwena abalyasiriza Museveni mbatunuulira Museveni akwagala nnyo ng'oli gy'oli kasita omutuukako wali oba tokyalina ky'omugamba oba tokyalina ky'omugamba ne bannabyabufuzi bwe batyo mubeera nnyo threat Museveni watakulabira the moment you become clear and closer to him you are useless tena kyakwetaaza one kubanga amanyi purposely you are there for money not because you love him no he knows Museveni ayina intelligence mulaga nti akalulu kano bakamukuba ebitundu 7 ku buli 100 kitegeeza Uganda temwagala kati okumubeerako ku side one ayina kuteekako kugulako misango gye mulina secondly ayina kuteekako sente zikusibe ku ye nga bwakuguddeko n'emisango olyoka otegeere nti ye yakufuga kati aba controllinga by force yandibadde takola bintu bino singa badde tali mukutya buli kyonna ekigenda mu Uganda essaawa zino Museveni ali mukutya mubadde munakimanya ali mukutya omuntu banga akuluwala oba omutya kasita akusobera batakyakulira yono gwe mbadde ntya bulijjo aishi kano badde mutira butenda kyalina bwate wabamanyi ne bani abafuzi bwate wabamanyi kati ngwe yalotegera Museveni muyaye ya prejinga nti agenda kumaliza ennyumba ya Jacob Oranya n'omwana ne bamuza mu kifo ky'Oranya omwana ennyumba nga tagimaliriza Museveni nga tamaliza kubanga olwo yaba eyo topic closed wantu kiyita kapale finish topic closed that is Museveni era nsaasira ba comrade abali asereza Museveni bannabyabufuzi talina kyakwetaaza Museveni like guns more than politicians aine mundu zinatera omwegaana ne mundu zinatera omwegaana kubanga slowly by slow process by process emundu zigenda tuka nga tezikyenda kizisobola kukola Museveni alinga taxi ze Uganda zennyini mu nsi gyafutubaddeko obeera wa mugaso nnyo ng'oli eri mu kkubo jja naye mu kujja waliwo atudde mu taxi ng'agenda mu bwangu kondakita asobola okuyimirira n'alinda oli ali mu meters nga 10 namugamba ogenda nti ŋŋenda kondakita ne bayimirira taxi naye nga gwe yagirinnye oli mu bwangu ogenda budde kati bw'oleekaana ennyo nga bagikyusa bagikuba ekibiina nga bagenda bakimuoli mabega revanse nga mukima nga mutuuzaamu bw'asanga omulala ali mu distance ogenda ye ena baagala nnyo omuntu ali ebweru so saali munda kati gwe bw'oyingira munda oba tokyalina mugaso oye Museveni okitegedde bulungi nnyo bw'omala okitegeera kati njala otegeera olwaleero
eno ye reality. Museveni talootangako nti waliwo omuntu ali mukubira mu muzannyo gwe n'agumusinza. Museveni talootangako mu bulamu bwe nti yinza okubayo omuntu amukubira mu muzannyo gwe n'agumusinza. Gweguluwa. Ekisookera ddala, Museveni ekintu kyasinga okutegeera mu nsi yonna bakiyita propaganda. Kyagulanyi akubye Museveni n'omuzannyo gwe gwa propaganda agumukubiramu ne gumutuulamu. Njala sooka kubuuza. Omuntu bw'agamba nti Kyagulanyi oba Nuupu eteesa ne Museveni, enkuŋŋaana zituulawa? Baani abazirimu? N'akugamba nti enkuŋŋaana zirimu omubaka wa Amerika yateesa ne Museveni, Kyagulanyi adde mu Uganda basetulinge political differences. Njala kubuuza. Teriyo muganga lya Amerika, ambasada wa Amerika tateekeddwa kukola kintu kyonna nga State Department ne White House tekimanyiiko. Mwenna bali mu Amerika nze sibeerangayo. Buli kintu kyonna kigonda okukolebwa mu Amerika oba ku foreign platform yonna, State Department White House ekiteeka ku mutimbagano gwayo. Njagala mumbuli abali mu Amerika, State Department etedde ekintu kyonna ekiraga ku nteeseganya wakati wa Museveni ne American ambassador mu Uganda. Kati yatula nagamba nga bakozesa kazimba enteeseganya zitambula bulungi nnyo era zigenda mu maaso. N'ombuuza baali be bateesa naye. Kati ogwo muzannyo president yawukubiramu Museveni. Yamugamba sisobola kuteesa ku ddembe lyange kubanga ade munna Uganda nja kudda. Ne bakyakifuga oyo Museveni. Kati muganda we kankubuusa olwaleero, ekintu kyonna ekirimu eggwanga lya Amerika bwe bakigambanga, funa omuntu ali mu Amerika oba omuntu amanya Amerika amateeka n'engeri gyekolamu, ebintu byo byonna biyita mu State Department. State Department yerimu buli department yonna ekola ku nsonga ez'enjawulo. Ekigenda okukolebwa kibeera ku mutimbagano gwabwe. Nga American Embassy bawandiika ku mutimbagano gwabwe wano mu Kampala nti kino security alert oba kino tukyopenings oba kino tukikuloses oba kino bwe bateba ekintu kyonna ekitali officially posted on their social media platform oba official website. That is total nonsense. Awo Museveni Kyagulanyi wamutuusizza. Kati eno ng'alagira CBS, BBS, bapresenta, NTV, Monitor bukedde mukube. Waliwo enteeseganya. Kati mmwe kibalowoozesa nti okuteesa gye kuli. Ekyo Kyagulanyi amugaa nti nedda ogwo omuzannyo nze ngukusinga. Sirina gye nteesa no sirina bibeeramu era sibimanyiimu. Njagala nsiya kuba nawangula, njagala buwanguzi bwange n'agumubba n'agumuteera wansi. Okujjawo yenna akola ki? Alina kutta baana. Okujjawo alina kutta ki? Alina kutta baana. Ffenna wano njagala tukkirize. Ekigambo lobbyist tukiwulidde wano ku Kyagulanyi. Lobbyist tukiwulidde wano ku Kyagulanyi we tukitegeeredde emirimu gy'abalobbyist ne bakola. Ffenna tuba tukimanyi. Tukiwulidde wano ne tubategeera ne tubajja ne bakuba ku mmeeza bonna tebakyalina mugaso balobbyist abawujja obunyama abadde bakuumira Museveni buyinza nga tetukimanyi. Bannabyabufuzi abadde emyaka bibadde ekigambo lobbyist mwali mukiwuliddeko. Nkubuuza ekigambo lobbyist oba abawujja obunyama wa Museveni n'okumukolerako ebintu byonna okubiteeka nga tewali bifuno ebyo ekyafu byonna nga Museveni bamukuumidde mu buyinza, ani yali akimanyi before Kyagulanyi? Wandiika nti wali okimanyi. Ani abadde akimanyi before Kyagulanyi abadde akimanyi? Ekyo kitegedde. Katuddeyo wano wammanga.
okuva mu 1986 okuva mu 1996 kibiina ki massively kye bakwatira ba political prisoners n'obateeka mu nkomyo ebbanga lyonna kibiina ki kobo nabe n'abafuzi abaddewo nkuddiramu kati nkulaga muzannyo gwa Museveni ng'ekyagula gyagubakubyemu kibiina ki kibiina ki tekiriwo Nobu na Kyagulanyi si bwe kiri nti nkuggireyo kati emizannyo gya Museveni gye bamukubiddemu wano omutegende Museveni Obote yagezaako nnyo okulaga ensi ti Museveni si Munnayuganda Obote teyafuna chance akasajja ne kayitawo ompulira bulungi nnyo wano mutegeeredde nti Museveni abadde afuna ne ssente eziva mu buvuzi bw'empanka nga bazisaasaanya nga temumanyi Kyagulanyi n'amwabya n'Amerika n'etuyamba n'emwabya nga temukimanyi propaganda n'akomaawo kibadde bayita sanctions okuva mu 1996 ani abadde okujjako ndowooza Salimu Sale kuba yo lwava mu nsi kuba bamuterawo ko sanctions ani abadde amanyi kigambo kye bayita sanctions since 1986 ani abadde amanyi kigambo kye bayita sanctions tuli mu reality wano ani abadde amanyi ekigambo kye bayita sanctions luli nkugamba kye bayita lobbyist kati tugenze ku sanctions anabadde akimanyi before Kyagulanyi era ombulya Museveni before Kyagulanyi wabaddewo sanctions mekeza alina mwe muzannya ye muntu yekka asobodde okukuba Museveni hands down emirundi ebiri ng'obulwa bubbisa mundu ng'akalulu akaasooka ka 21 Simon Mogenyi Byamakama Mberenju yabala obulwe bugenda mu 10 n'obutundutundu bubiri 226 tumukubye ebitundu 7 obulwe bugenda mu 10 mu 100.1.5 obutaswana n'agaana n'oteekayo results mbulya presidential candidate kyomulala yakikoze kyo kuba omusajja n'agaana n'okuteekayo presidential results nga teziriiyo mbuulirayo ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kye bali bakoledde etteeka nga lye bakoledde Kyagulanyi erya protection of the sovereignty limbuulire mbuulirayo kibiina ki kye bali bakoledde etteeka nga leader of opposition bagala mukyusiza nti ebibiina leader of opposition balonde bulonde bonna opposition mu mwaka ki mu kibiina ki ebya infrastructure twabibasomesa mwabitegera dda NRM terina kitebe DP terina kitebe FDC terina kitebe PPF Lusania Poti Poti byonna bino ebiri mu Uganda bina tebina bitebe kati wano wali omuzannyo okulya n'okukomba essowaani mwenna gano goge mazima mwenna mubadde abamu babadde bamanyi abatonotono nti yes mu constitution ya Uganda ebina by'obufuzi birina okuweebwa ssente biddukanye emirimu gyakwa kiri mu constitution nti ye mubadde temuzimanyi abasajja babadde comfortable ennyo nga balya ssente eziva mu gavumenti direct eziri constitutional nkiddamu ebina by'obufuzi byonna mu Uganda ebadde birya ssente eziva mu gavumenti naye nga ziri constitutional antiru Nupu yazze nekozesa ssente ezo okuteekawo infrastructure ezo zemulaba ekavule n'ebintu byonna bikoleddwa kibiina kye kyali kiraza ensaasaanya babadde balyanga ssente okuva mu 1996 nga ssente bazigabana naye nga ssente nkiddamu njera mukwate ssente zibadde constitution nga ziri mu mateeka balina ozifuna wabula nga bazigabana yensonga lwaki dipping ekibiina ekibaddewo kibadde n'abaana abadde bave bakerere nga tebalina mirimu naye nga balya
banywa basoma tebalina mirimu nga bali well off bavuga emmotoka ez'ebbeyi kwezo ssente mbadde temwebuuza babadde bakolanga mirimu ki ssente zeezo Kyagulanyi n'akulaga nti agenda balabisa abalage nti ssente zikola ekintu ABCD okulaku n'azimba ebitebe ebi n'ekyokola kiri mu process kati gwomanyira mugati gwa bato ina lusaniya lw'omukyero luliko piraawo gwomanyira omusajja azimbye ebitebe 3 nga n'ekyokola kiri mu process gwomanyira kati balina okulwana Kyagulanyi olw'ensonga nti aggyeyo kaadi zonna ze baali bakweka nti babadde bafera ebbanga lyonna njala kubuuza tusookedde ku DP tugenze ku FDC yatukalakata emyaka 2 nga ssente ezo bazifuna eza constitutioni nga si za bwerere bazikolamu ki balina okukuba okufiirako wasumulula ekintu kye bali tebasuula kigenda kusumulukuka tulabanga munnabyabufuzi ng'avuma Kyagulanyi n'onyiiga no obusungu buviira ddala ku busomyo obw'omukalenge wansi gye buva kubanga omusajja yayambula buli bantu kyo tekibadde kyangu njagala munkwate bulungi mwenna kuno ssente zibadde constitutional nga ziri mateeka so sindi Museveni yaziba wano ziri constitutional ne NRM yennyini emyaka 35 ebadde efuna billions esukka mu 3 buli mwezi buli mwaka billion wakati w'omukaaga buli mwaka ssente zibadde ziteekawa NRM ebadde efuna billions 6 eziri constitution ebadde ziteekawa $6 billion every year ebadde ziteekawa babuuza babadde baziteekawa kati balina okufiirako akawala kato kazze ku kyalo keevuga kambala bulungi nnyo kalina essimu ez'ebbeeyi kasula mu kalina embwa zigenda ayo yeetunda abamalaya b'e Dubai bamalaya b'e Bangkok bamalaya b'e Sairandi bebaka n'embwa biki balina okwogerera akawala ako naye takatukidde kabuuzo waayo ekikola otya tamanyira mulimu gwe kakola kati yembeera eri wakati wa Nopu ne political parties endala omulimu mu muzannyo baagulinnyamu okitegeera balina okulwana okula nga bajja kuba mpaka kufiirawo omuzannyo baagulinnyamu ndowooza okitegedde kati olwali so saagala muleekaane nawo bonna bonna bamaze mu opposition emyaka 23 lwaki Museveni yabalema okujjako ne basindikiza emyaka 2 mu myaka 17 mbabawagireko kati kankuwa ekifaananyi ekituufu kiri bwe kityo kakasi lwekambambule National Platform yebadde ina amaanyi era ng'ekyagalina ng'ejjako Museveni by all means njagala ombulira ekibiina ekyajeegattako ne kigamba ffe tugenda across the country tukuume ebitundu ebirala byonna tukuume eddiira fuma tukuume obululu nga tugenda kulwanyisa kujjako Museveni ani abagala okujjako Museveni beri begase ku Kyagulanyi akalulu akabadde begatta ku Kyagulanyi oba okukuma ddiira forms abali bagala okujjako Museveni
bakola batebalwanyisanga Kyagulanyi kana akawedde nakalo kenyini begatta ku Kyagulanyi lwaki ate gobalansa tajjeko Museveni bamuyamba mu kukuuma DRFOM oba kuteeka out demonstrations mwati Kyagulanyi go wakola mulimu ki under article number 1 power belongs to people. Are you a pig that you don't belong to people? The likes of Onyagwa and the other fake politicians, if I may ask. Article number 1 of the Constitution of Uganda state that power belongs to people. Are you animals? That Robert Kyagulanyi Ssentamu is an human being supposed to remove Museveni from power alone? No. Power belongs to people. What have you done to remove Museveni? You fail to join him, then you are fighting him. Are you fools? Mulibasiru. Ne article number 1 olemi okweyambisa. Muli mbuzi nti Kyagulanyi omuntu yalina okujjako Museveni mwe temuliiwo. Mumalira abantu obudde ne muleekaanira abantu bali mukuttibwa, abantu bali mukutiisibwa temwogera. Kubanga bali mukulyesereza omusajja. Education system efudde temwogera. Abantu bali mukuwambibwa temwogera. N'eddembe ly'abantu ly'okwogera bali bagjeeko temusobola kwogera. Bamenye bizinensi z'abantu temusobola kwogera mwena musirise. Abasuubuzi mu Kampala bali mu kubona musirise temwogera. Nebyo kabaga afi buli muntu asobola kusinkana senator, no problem. Osobola kusinkana senator ogenda mugamba amboozi ki? Article number of Constitution that power belongs to people. Who are the people? It's you and Robert Kyagulanyi Ssentamu. Na yate we are fighting him. Ani muganti atajje ko Museveni. Ate gwo mulwanyi atajje ko Museveni. Kati ensonga zo muzitegede mala zitegeera njira fundikira katambi kano. Ngamba saba no buombefu. Buli muntu okusaba okole video ngokona emigobekolo ya Museveni ebyokutta abantu. Wallahi ekintu kino simanyi bwe tugenda kweyambula kintu kino President Joli kolabula ekisoboka. Omunyarwanda agenda kumala oba na Uganda kubanga bo tebaswala mukutta. That is their hobby. Bagenda tutta bwe tutyonga abaana abato babasinga bagenda creatinga mawulire boko kye kibakolera tebatya kutta. Tebata okutyoa kwa batebaisobola. Nabanyumiriza video gyebanamiriza olunaku lwajjo y'ebintu byatuukawo eruweero nfunye feedback mpitirivu nnyo ku bantu abalwabaga nti ebintu bye bakugambye bisingawo ne betubimanyi tutya buti kubyogera abasajja basaddaakanga abantu baffe. Kwe okusuukirako balina buli kimu ngenda kutta tugenda batta luluyimba lwokka tebalina solution endala no. So Mr. President wonna woli muganda wange. Nze nkoyo okubeera e Bulaaya. Ne bannayuganda bakoyo okubeera baagala kudda mu nsi yaabwe. Bannabufuzi bali mu Uganda bali ku oludda olwa National Platform. Mukole buli kimu kye musobola abantu bakoye baagala kuddaka essuubi lyabwe liri mu mmwe. Analya ssente ejja kuba nkomerereyo. Naye ng'obuyinza buyinza okukyuka by all means. So mwemagaze nga mutegeera nti muli mu kwemagaza ebitegerekeka. Akatambi kawedde mukaba nkuumire nfundikira nsaasira famire z'abaana abattiddwa olw'okukyusa amawulire kubanga byonna sitanti zibasasudde billions zaaganye okubeera successful badde balina okunoonya key point ey'okutta abaana abato kikapikyalinga amawulire yensonga lwaki international media zipostinze mangu lwa Alan Kasujja yensonga lwaki police etuuse mu bwangu ne protecting agent wa mazo mu addressinga bulungi mbabulidde mutegedde bulungi nnyo ne mbasomesa buli kimu forensics nti omutemu yenna jjanga ina target y'okutta lwaki tasidi mansita oba omusomesa oba omukuumi lwaki asoose okwogera naki ne dimansi tuba n'omukuumi lwaki
omuntu yenna nga zile motive yakutta gwa sinkana yenna gwatta. Kizibu nnyo omuntu okujja n'ayambala karakita ey'okubiri n'akola second mission nga mission esooka emulemye. Kanti kunyonyere bulungi nnyo. Teri muntu azze kubba mu maka n'ayingira n'atuna asooka n'abasa ebyokulya. Bw'amala okusaba ebyokulya nabaga ati nzize kubabba n'akookinga ne muntu ekiriyo. Amenya kubirawo okutwala buli kimu kyonna ye motive esooka. Kizibu nnyo okujjira mu motive ey'ekimpowooze ng'olwame n'obala n'okyusa. Tekati nfuuse mutemu nno. Tekisoboka. Tosobola kwambala kintu ekyo mulundi gwakubiri. Kiba kyazze nga bwekiri. N'olw'ensonga eyo kitalo nnyo okufiirwa abaana abo mu kukyusa amawulire. Njala kigamba ensi yonna eba creatinze diversion. Ebadde deadly diversion etutta obulamu bw'abaana abo. N'ebirala bingi bikyajja bibagenda okukola. Jjukira Museveni yali mutujju mu Fronasa. Ebikolwa by'obutujju akyagenda nabyo mu maaso. Nga nfundikira. Okuwozesa agenti wa Museveni owa ADF kugenda tandika Jamiru Mukulu. Wabula mu ttiimu gye bamukwata nayo gavumenti yakoze nabo endagaano kye bayita pre-bargain. Pre-bargain eno baddira abantu bakutte nabo mu musango gwe gumu. Gavumenti nebajjako emisango nebasonyiwa nebata nga bagenda kulumiriza gwe ng'omuntu. Kati emisango gya Jamiru Mukulu gigenda tandika okuwulizibwa. Wabula kubamu ku bamusiba nabo bakoze endagaano n'ennyanja esofeeri nti bo bagenda kuyimirira ng'abajulizi ku lwa gavumenti balumize Jamiru Mukulu ku misango gy'obutujju babatadde. Kati n'okuba nti bali bagenda kukuli era kino tekiri mu mawulire wonna kibagamba ekipya. Bugenda tandika okuwulizibwa mu Nambiro. Naye ku bantu abadde bamuvunaana nabo babiri babatadde bakoze endagaano ne Museveni bagenda kulumiriza Jamiru Mukulu. Kati na kino badde baagala bakibasuleko obusuuzi bakiteekewo nti abatujju bakoze ABCD olw'okuba nti yembozi badde bagenda okupulaninga. Naye ekyo nkibagambye mukitegeere nti ne Jamiru Mukulu mugenda kuwulira sagazze zigenda okuvaayo. Nze ogwange mukoze information njibawa abasigadde muneemagaza nze sifaayo. Naye nga abasajja n'abakazi mu Uganda mubeere careful nnyo. Bagenda bamalawo nga muganya okukkiriza. Eyo information nagitadde emyezi 2 ne bagamba ekigenda okujja. Era amaze n'akikola. Mukaba nkuumire mweraba.